ulira ebigambo bibino sigwa malojja tebigwa malojja ate era byenkuleddere mukwano gwange ampuliriza eggwanga Uganda nga bwe likyali mu katu buli omu nga bw'akimanyi abakulembeze nga bakyapoosa n'obulwadde ampuliriza obubabala embiriizi era ng'abamu bamaze okubeera nga baserengeta ekaganga emikono gye girembekera ebisambi ewa Ssenkaba mukwano gwange ampuliriza wulira ebigambo bibino ebize mu ggwanga Uganda by'olina okubeera ng'otegeera naawe omanye nti ensi yo ate eri mirembe era teteredde okuggyako nga naawe ositukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi ku musana kubanga bw'olwawo kikutuka ate ky'oba okwasiza ne kipuluka ne kigenda kakati wulira ebigambo bibino mukwano gwange ampuliriza olunaku olwajjo n'olw'okwosajjo ffenna bannayuganda tukimanyi era bali ku TikTok n'abali ku YouTube muzze mulaba akatambi ak'omusajja amanyiddwa nga Amama Mbabazi ono ng'atambulira ku miggo era nga kigamba nti obulumbe lumbala embiriizi ate nga ne mukama we General Museveni naye byasiba bikutuka lwakeesa lwabala alinga nkoko ya mutamiivu ate nga ne minisita Sam Kuteesa naye embeera mukwano gwange yagayagaya dda oyo ye yasiibula dda tetumanyi oba alikomoka kati nno nga bonna bakubeera nga weeyongerayo n'obuwombeefu sooka okwate ekigalo kinyige ku vidiyo yaffe ompya mukwano gwange osubscribinge okonene kade tubeere nga tutambula ffenna mu mwaka waffe kakati nagamba nti bw'onyigako ekigalo oba like ku vidiyo eno obeera ogiwadde omuzinzi oba kye tuyita mileage ebeera egenda kutalaaga buli munnayuganda amanye information eno kubanga tewali ateetaga information eno kkiriza oba gaana kasita abanga munnayuganda kubanga embeera weeri emaze okubeera nga eyononeka obudde bwakazigizigi ate nabakubeera nga okimanya nze amawulire nga kuleetedde ogategeere wabula gwayagala okusiba dreads musajja n'omukazi oba mwana enamba gyolaba ku WhatsApp eyo giteekeko message enamba gyolaba ku screen yo teeka ku WhatsApp message bajja kubeera nga bakuddamu bwe bagamba nti enamba gijja ku AKTV bakusaleko ebitundu 5 ku buli 100 mukwano gwange ampuliriza basiba dreads eziriko bakola repair ez'envirizo oba ez'emiguwa zonna tebasosola nkugambye nti teekako WhatsApp message bajja kubeera nga bakuddamu bakoleko ate bakulumba n'ewuwo obanga tosobola kubeera nga obatambulira bakulumba ewuwo wooli ne bakolako ku ssente ate nga ntono ddala kakati nze nsimbudde tobeerabira abo bakooneko ojja kubeera ng'osigala onyumye ate ku ssente entono ddala kati nze nsimbudde ampuliriza ebigambo bize biyitingana eby'omukulembeze w'eggwanga okubeera nga olumbe lumbala embiriizi bino nno si byankiso tebikyali byankiso kubanga ye kennyini mu bigambo bye yavaayo n'akakasa eggwanga era n'entebe y'obukulembeze n'agyegana n'agyeyambula bukolokolo misana tteke n'agikwasa prime minister oba ssaabaminisita omukyala amanyiddwa nga Robinah Nabbanja kakati nno twali tukyali ku mawulire g'ono omusajja amanyiddwa nga Amama Mbabazi ono nga ye yaliko ssaabaminisita gye buvuddeko mukwano gwange ampuliriza akatambi ne katandika okubeera nga kaswaculatinga ng'ono atambulira ku miggo nga takyegolola era asoonokera ddala ng'omuntu anatta ekizigo bwaba nga kiraga nti embeera gy'alimu tekyawoomya nakabululu byasiba bikutuka kigambibwa nti ono ali mu ggwanga lya Bungereza era eyo gy'ali buli lunaku olukya mukwano gwange ampuliriza ono amawulire ag'akafuluma galaga nti asaasanya wakati wa $445 ze zimugendako zokka wali eri ku kitanda ezo no ziri mu kakadde kalamba nga n'ekitundu aka Uganda buli lunaku ke kagenda naye nga kagenda mu ggwanga lya Bungereza era mukwano gwange ampuliriza ky'olina okubeera nga omanya ku nsonga eno nti omukyala IGG Betty Kamia yavaayo n'akakasa eggwanga ndaga nti bannange mwe mukyaliisa ebijanjalo empiso mukyaseka bannange mukyaluyita luto kaakati embeera yatabuka dda era buli munnayuganda w'oli sooka weekaabira amaziga nga tebannaba kubeera nga bakukaabira kubanga buno obuli bw'enguzi obukudde ejjembe mu Uganda obukenuzi mukwano gwange ampuliriza gwe omuntu wa wansi bw'otaasitukiremu ne weebeereramu gwogenda okubeera nga okafiiramu kubanga ffe bwe tulwala mwami Museveni tumukoonako bukonyi tubipingana bubipi nze ye yakuba n'abuuza nti kiki n'omugamba nti mpulira ssenyiga alinga nnuma nameze mbalabe naga nti atofaayo kakati linnyenyonyi ogende mu America linnyenyonyi ogende Germany linnyenyonyi ogende e Bungereza bakukoleko era wenjogerera mukwano gwange ampuliriza eyaliko ssaabaminisita John Amama Mbabazi ali mu ggwanga lya Bungereza bali mu kumukola masaagi wabula nga omukyala ono yategeeza nti twerwaneko kubaga nti enguudo embi ze emmotoka ze bavuga bo ze ziri ezabaakolamu zi V8 era ebinnya tebabiwulira bw'agibeeramu abanga ali mu nyonyi wabula gwe ali ku kagaaliko ali ku booda avuga wiishi gw'ogenda okutoba n'ebinnya ebyo abaayonula
bibaba bakoze gadibengalye nga sente baziridde era ye tagenda genda mulago nga gwe gwogenda okugenda emulago ate osanga n'emulago gy'olaze teyeriyo yadde kappanado kakati kinavaamu ng'osirintuka ng'ofiira eyo ng'embwa bwefiira ku jirikiti kakati ye naga nti ffe tukuba bukubi kasimu nga batwala Bulaaya nga batujjanjaba bino si bakudalira naye gembagamba ge mazima kakati musitukireemu mwenna mwekolemu omulimu omuntu akulira okulya enguzi mu Uganda mumumanyi timwagala mwogere saagala mumusongeko lunwe oba mwogere nammwe mumumanyi kakati mwekoleko omulimu mwekolemu omulimu musobole okubeera nga mwetagguluzaako embeera eyo kakati ebigambo ebyo bwe yamala okubeera nga abyogera nga agereesa kakati bibino birabikidde ddala nti mwami Museveni bye yalwadde yaisolatingiddwa ali Nakasero State House gyakolebwako mpolampola okusinziira ku mawulire kyokka ate Amama Mbabazi ye yamaze dda okubeera nga mukwano gwange ava wali eri yegendya mu ggwanga erya Bungereza kakati gye bamuweera kakyaya akakaawa gye bamukolera kamasaagi gye bamutambuliza mpolampola nga $450 buli kanaku bwe zigenda oba oliawo zetumanyiko nga entono ate nga sente zino tiziva mu nsawo ye wabula ziveeyo kugwe omuwi w'omusolo jjukira nakolera katambi wano ku AKTV nega nti bajeti y'eggwanga Uganda mwami Museveni ne gavumenti bateekawo biliyoni 4 mukwano gwange mpuliza buli mwaka zino za kujjanjaba bakungu naye nga tebabajjanjabira mu Uganda wabula babatwaleyo Bulaaya eyomuzi SC ne bayitako ne mbwengula nga bagenda okufuna ku treatment ezo zo zibeerawo wali eri kakati nomukwano gwange mpuliriza kitegeeza nti Uganda bwebeera nga munange motoka zezino ezaggwako edda kubanga tekyayina mu mutima kakati nno munange ampuliza ne minisita amanyidwa nga Sam Kuteesa ono ye yatwalibwa dde Germany ate kakati nno ono ate ye tutuuse n'okubeera nga tumwerabira kuba yagenda na mwaka guwedde na guno ogwaka ontaddanga mu ggwanga Uganda ali buli lunaku omudidi gugenda gumuyiikako kyokka nga ekisinga okubeera nga kyewunyisa omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Nambooze Bakireke ono yakubwa n'akutulwa omugongo 2017 mu parliament yatogikwatako okuva olwo gavumenti ezzeemu jjanjaba naye munaye ekigambo okusinziira ku mawulire g'omwogezi wa parliament baga nti ono bakamwonoonerako biliyoni 2 nga bamujjanjaba gavumenti ng'emujjanjaba era naye mu bigambo bye mukyala Honorable Betty Nambooze Bakireke yaga nti bannenze sente eziŋŋenzeeko mu America singa baazizimba mu ddwaliro wano e Uganda lyandibadde libula katono nnyo okubeera nga liringiriza mulago kubanga nze banyonondeko sente empitirivu nga zigenda bweru ate nga zamuwi wa musolo era nga yeebuuza lwaki tebazimba malwaliro mu ggwanga Uganda okubeera ng'omuzimbi gutokomoka ne gugenda ng'ebulaaya n'ebweru eyo yonna yonna so nga ate wano bwe tuba tuzimbye amalwaliro ne tuleeta ba expert ngawo bakafulu tubeera tubawa buwi musaala nga batuwa service ate nga bayigiriza n'abaana abafa abaakuno kakati wayita ebbanga abaana nga bamaze okubeera nga bakwata buli kimu abasajja bakyeruppe nga tubagoba nga tubasende saluti nga asende ekisaanyi ng'olwo tumaze obbabbako amagezi gaabwe n'okubeera nga ebizimbe baffe tubisigaza wano nga tusigalira kimu kyakubeera nga twekolera eddagala mu ggwanga Uganda olwo ng'eddagala litulemye okukola waakiri lye tugula ebweru ne tuleeta ne Uganda ne tujjanjaba abantu baffe kakati nomunange okusinziira ku mawulire agajja gagamba nti John Amama Mbabazi eyaliko prime minister kakati naye byasiba bikutuka era akeesa lukya mbwalinga nkoko ya mutamiivu ne munne mukulu munne Sam Kuteesa naye Germany gyali amawulire tegawoomya nakabululu wabula eky'omukisa omulungi Katonda waffe omulungi ow'ekisa akyabakuumye wadde bagonvugonvu bakosefu nga kuliko n'omukulembeze w'eggwanga abakulu bano bonna abasatu naye bakyali balamu bakyatemya bukofu wadde ng'embeera si yeri awo nti ewoomya nnyo nakabululu naye era kaleekaleko ng'omubi omweru at least kaleekaleko mukwano gwange ng'omubi omweru kubanga obulamu bwe banga bukyaliwo tewali kisinga bulamu oba oli awo omuntu afudde ate ye aba takyalina ssuubi naye ate omulwadde aba akyalina essuubi nti essaawa yonna asobola okubeera nga adda engulu oba oliawo n'abaako gyakwasaganya ejujuna ensi ye kale nno omulanga guno gugenda eri gavumenti nti mu kifo ky'okubeera nga mutwalanga abantu e Bulaaya okubeera nga babasokonkolera eyo n'okubajjanjaba lwaki temuzimba malwaliro ne gayamba bannayuganda ffenna ng'abantu oba oliawo ffe abatasobola okubeera nga tugenda e Bulaaya nga mukyala Betty Kamya bwe yagamba ne tusobola okubeera nga atlist twekwasaganyiza wano mpola mpola mu nsi yaffe nze Eke Master nze mbadde okutembeeta ensonga eno n'okubeera nga nkuba ttooki mukwano gwange mulogootoolwa waaka tubeere nga tusunsula ebintu nga bino naawe obeere nga obimanya
mukwano gwange ayagala okulaba firimu ey'ekina Uganda ng'emanyidwa nga Akatuubagiro, genda ku YouTube teekamu ekigambo Akatuubagiro abakuzanyira akasale ku Top TV ate bakuletedde olwogoto lwa waka Akatuubagiro. Kati genda yo girabeko ku Bugawood Films, tojja kubeera nga wejjusa enesanyusa abakulu n'abato, enyiiza esesa ate nga eyigiriza abazanyi mulimu abapya n'abakadde bye bakwatiddemu okubeera nga bakusanyusa. Ssaabasajja Kabaka wangaale alamule Obuganda. Bye bye.